Mu kaseera kano embeera muganda waffe Big I oba Big I Star Boss embeera gy'alimu muganda waffe mu butuufu tewoomesa ttooke. Embeera eno muganda gy'agamba nti tewoomesa nakabuulu, kubanga bwe mujjukira obulungi nti ennaku eziyise emabegako awo omukyala Donizera yasharinga ebifaananyi bya mutabani waabwe nga mulwadde, mutabani waabwe Brighton nga mulwadde. Big I n'avaayo bambi n'apositinga n'agamba nti eno mmanja ssente zange, muzeeyi agaanye okuzimpa, eno omwana wange mulwadde, kyokka nange ndi mulwadde. N'agamba yii mukama taasa. So omukyala Donizera bwe yalaba post eyo mu kaseera ako yavaayo n'alumba omukulu Big I ku Facebook kwennyini n'amugamba nti ssebo Big I, njagala orespectinge erinnya ly'omwana wange okusinziira ku mbeera gy'alimu. Ebyo byoli mu kubeera nga owozza nti obanja ssente ng'ozibanjiza mu linnya ly'omwana wange olwokubanga ali mu mbeera ey'obulwadde, gavumenti esobole okubeera nga ekwatibwa ekisa oba ezikuwa essente, nti oba obeere ng'osabiriza abantu ssente ng'okozesa erinnya ly'omwana wange. Njagala omanye nti erinnya ly'omwana wange lijje mu kamwa ko, kubanga maze ebbanga ddene nnyo nga soogera naawe, era tokwatangayo wadde single coin, wadde akasente akatini ennyo bwe kati n'okampa ku lw'omwana wange. N'amugamba nti tokiddamu kiyisa mu kamwako, leka famire yange tubeere bulungi, naye yobera n'ebibyo. Era n'amala n'ateekako wansi n'agamba nti get well soon, Brighton Diamond Musuuza. Erinnya lyasembyeyo erya Musuuza mu butuufu libuutikidde Facebook yonna, nga abantu beebuuza nti ate omukyala Donizera mu kaseera kano ayinza atya okubeera nga ate Brighton amutuumye erinnya erya Musuuza. Ne batandika okubyekengera. Abantu bangi ku Facebook ne batandika okubeera nga bavaayo, ne batandika okubeera nga bagattagatta obufaananyi bwa Musuuza, nga asitudde Brighton, ne bagattagatta obufaananyi bwa Musuuza n'abaana ba Musuuza Eddie Kenzo, ne batandika okubeera nga babukompeyalinga. Wano nno abamu we bavudde mwana wattu ne batandika okugamba nti abaana bano nga balina engeri gye bafaanaganamu etategeerekeka. Bwe batyo ne bagattagattira obufaananyi bwa Brighton ne Musuuza mwennyini, nga balina engeri nga balina embeera gye baagala okubeera nga bateekawo, ate nga si be bagitaddewo okuggyako okubeera nti mukyala Donizera mu kaseera kano yakoze eki, yataddewo embeera eno. So bannange, ffe wano amawulire tugakutuusaako nga bwe gakola ki, nga bwe tugalabye, nga bwe bagatadde ku intaneti ne tugatuusaako nga bwe gaguddewo. Wabula ate mukyala Donizera eddakiika ntono nnyo emabega avuddeyo n'agamba nti tulinda mugole, tulinda mugole eno hiti yennyini. N'agamba ati Eddie Kenzo, n'agamba we just got home and feeling better, thanks for everything. N'atimba obufaananyi obwo nga bali ku bigambo bya Beverly Hills, ng'ayina mutabani we Brighton, gwagambye nti Brighton Diamond Musuuza. Kati ensi yeebuuza nti ate mu ddakiika zino ate lwaki era mu bantu bonna mukyala Donizera Musuuza gw'avuddeyo n'atumira mukadde kano ng'embeera eya intaneti yatabuse dda. So munnange, positi yiiyo naawe gyesomere yiiyo egamba nti we just got home and feeling better, thanks for the prayers. Bamikwano, ekitegeeza nti omwana avuddeyo mu ddwaliro era bawulira bulungi, bali mu mirembe, kubanga omwana bambi abadde atweraliikiriza ng'ali mu ddwaliro nga bamweyalinzeeko ebiwaya bingi nnyo, kugamba ng'embeera etiisa. Naye bavudde mu ddwaliro bati, era n'agamba Eddie Kenzo nti tuvuddeyo tukomyewo ewaka era twewulira bulungi, twewulira ddala bulungi. So tugambe nti mu kaseera kano bino byandibanga bwe buno obuzannyo bwa intaneti, abantu bano ab'ettutumu bwe bazannya nga baagala okwekumira ku mutimbagano okubeera nga boogerwako. Tugambe nti eno yandibanga entandikwa ya Donizera wamu ne Eddie Kenzo oba ne mukulu Big I okuddamu ate okufuna obutabanguko n'okuyombagana nga kwe twalabako emabega eyo nga Big I ayawukanye ne Eddie Kenzo okuwawukana mu Big Talent. So tukume amaaso gaffe ku lutimbe, kubanga luno olutalo ndabanga mukyala Donizera yakoze eki, yalutandise. Era bw'obanga ogoberera mukulu Eddie Kenzo ng'ogobererako oli ku page ya Facebook, osobola okugenda butereevu essaawa zino n'olaba positi emu ku zisembyeyo gy'akoze. Ayina ebigambo by'ayogedde awo nga byogerera mu ngero nga tebitegeereka bulungi, naye osobola okubitegeera. So bannange, subscribinge ku channel eno, bw'obanga oli mulabi mupya subscribinga, ate naawe okomentinge ddala ensonga eno gw'ogiraba otya.